Omwana eyattiddwa ye Kirowindagiro ow'emyaka 4 abadde asomera ku ssomero li New Life Junior School e Kawanda Kirinnya Biggo mu ggombolola y'e Nabweru mu munisipaali y'e Nansana era ng'abadde mwana wa mutuuze ku kyalo kye kimu. Ku lunaku olw'okutaano ono yali mu luggya ng'azannya ne munne ng'okuva olwo teyaddamu kukubibwako kya mu lubaale. Bazadde b'omwana ono baatandikirawo omuyiggo okukosa okwekubira enduulu ku poliisi. Wakati mu muyiggo bano we baayitiddwa nga bwe waliwo omulambo gw'omwana ogusangiddwa okumpi n'ewaka waabwe. Enkuba yabadde etonnya nga tevaako. Kwe kukeera okujja tubadde tunoonya nga tuli eyo wansi nga tuli mu kunoonya omwana n'ekizindaalo ne banneiba. Omusajja kwe kukuba essimu n'akubira maama w'omwana n'amugamba musooke mukomeewo eno waliwo omwana gwe balabye mu kiyumba naye ayinza okuba y'oyo naye mbu baamusse. Kyabakubye enkikwe nga ye mwana anoonyezebwa nga kiteeberezebwa okuba nga yasoose kusobezebwako n'oluvannyuma n'asalibwa obulago omusaayi ne gulembekebwa ne gutwalibwa. Tubadde tetulya tetwebaka nga biringa ebyokusaagirira naye ku nkomeredde tugenze okugwa ku mwana waffe ng'omuzzukulu baamutta baamuleepinze ndowooza baamusaadaase waneeno baamuteeseemu ekiso ne bamuteekako bulooka omwana wange n'afa. Poliisi ezze n'embwa enkonzi y'olusu wabula nga terina kyezudde. Abatuuze batuuse okusimbisibwa layini ne bayitawo omu ku omu ng'osanga kalittima ali mu bbo wabula byonna bibadde byakumala bya mu bulago. Maama w'omwana ono olukubye ku mulambo gwa muwala we eriiso amaanyi gamuwedde. Ono talinze biddiridde era ayooleddwa n'addizibwa ewaka. Atutegeezezza ng'eyakoze ekikolwa ku mwana we bwe bateekeddwa okuba nga babadde bamanyiganye. Babeera babiri bazanira babiri ne muto kubanga yetagenda na muntu gw'atamanyi. Amyuka omwogezi wa poliisi y'e Kampala n'emiriraano Luke Oweyesigire agamba bagenda kugenda mu maaso n'okwekenneenya omubiri gw'omugenzi. Ng'era waliwo ekiteeberezebwa okuba nti no yasoose kusobezebwako n'ekyo tutanaba kukakasa. So abakugu bali mu kuba nti no beetegereza omubiri guno era byonna bye banaabasanze bijja tuba bituyamba mu kunoonyereza kwe tuli mu kukola. Bw'ati awanjagidde abatuuze okukwatagana awamu nabo okulaba nga bagwa mu buufu bw'aba akoze ekikolwa kino. Tutuusa okusaasira eri abazadde ab'omwana ono era tusabira abatuuze oba abantu bonna aba bulijjo abalina amawulire agayinza otuyambako mu kunoonyereza kuno baveeyo batutegeezeeko tusobole okuba nti notukwata abantu abali emabega w'ekikolwa kino. Abatuuze bavumiridde ekikolwa kya kalibutemu ono. Emiti emito gyegigumiza ekibira abaana be bakulembeze b'enkya tetwandikkiriza baffe mu nfe efaana bweti n'abo ababikola tukkiriza nti one time tugenda bazuula tetugenda kutuula. Mbasaba buli muzadde yenna tuteeke eriiso ejjogi ku baana baffe kumala omaze eddakiika 10 nga tonalaba ku mwana tegeeza mangu abantu abakuli okumpi tusobole okutayiza osanga omuntu oyo omulabe ayinza okukola ekyo tusobole okumulaba mu budde nga bukyali. Poliisi omulambo eguggyeewo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.